z'omwezi 3 Juni lubadde nga lukya Namugongo yali ku mimwa gy'abantu ng'enguudo zonna ziba zikwatiridde olwa Namungi w'omuntu eyasulanga nga yeesunga okutuukako ku kiggwa ky'abajulize Namugongo. Naffe twabukeereza nkokola tugende twerabire ku kibbiitu kino naye nno munnange olwaleero si bwe lubadde kubanga enguudo zonna ezibadde zidde Namugongo zonna zibadde ng'eza bulijjo era ng'ebidduka ebiriko bibale bubazi. Bwe tulabye guli gutyo tugenze butereevu paka ku kiggwa ky'abakristaayo e Nakiyanja gye tusanze ng'ekifo kyayooyooteddwa bulungi era nga Ssaabalabirizi Stephen Samuel Kazimba Mugalu zibadde zaakawera ssaawa 2 ez'okumakya n'ayingira Nakiyanja. Ono ng'awerekeddwako bannaddiini mu biti eby'enjawulo omubadde abalabirizi abadinkoni wamu n'abaawule ne Sipiika Rebecca Kadaga alambuziddwa ekkaddiyizo oba giyite museum. Oluvannyuma Ssaabalabirizi abakulembedde okubatwala mu kifo awategekeddwa okusaba. Wano omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca alitwala Kadaga atongozza pulaani y'ekifo ekitegerekese nga amphitheatre ekinaazimbibwa era nga kiteeberezebwa okutuuza abantu abawerera ddala emitwalo 5. Oluvannyuma abakulu batutte ebifo byabwe era okusaba ne kutandika nga kukulembeddwamu Kabwejumbira Ssaabalabirizi Stephen Kazimba ng'ayambibwako omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira. Bw'abadde abuulira Ssaabalabirizi yeesigamye ku mulamwa gw'omwaka ogw'obumu wakati mu kunyigirizibwa era bw'atyo n'akubiriza abakristaayo bonna okubeera obumu. They were Toro and they were Conjo. They were Soga and Bamasala. Yes, all we need to be together for the good. They were Hutu and they were Tutsi. Let us be united. And listen to this song, united, free for liberty, together we will always stand. Together we will always stand. Let us always work together. Okusinza kutambulidde ddala bulungi era nga n'abakozesa olulimi olw'obubonero nabo bakiikiriddwa basobole okutegeera ekigambo n'ennyimba ebibadde ku mukolo guno. The Lord will honor you. The Lord will serve you in the name of Jesus. Holy Spirit, we honor you in this place. Okusaba kwetabiddwako ebikonge omubadde omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca alitwala Kadaga, Nampala wa NRM Ruth Nankabirwa, Minisita w'entambula General Katumba Wamala, Honorable Cecilia Ogwalo era nga kwaya ya Anglican Youth Fellowship yekulembedde ebyensanyusa n'oluyimba olw'olunaku. Abantu batono ddala abayitiddwa ku mukolo guno era babadde 40 bokka era nga Generali Katumba Wamala luno alunyumya nga lutabaalo era yeesiimye olw'okubeera nti abadde omu ku abo 40 ab'enkizo abayitiddwa. Era njakyogerako kubanga nange njakiwandiikako ne mu ddaala yange nti nze mu miliyoni za 4 nze nali omu ku abantu 4 abajja ne babeerawo mu kujjukira olunaku luno. Weema ey'abakungu ebaddemu abantu 12 bokka ate weema ey'abakulembeze abali ku ddaala ly'obussaabalabirizi ebaddemu abantu 16 bokka ate yo weema eya kwaya ebaddemu abantu 14 bokka. Omugatte be bantu 42 okwo bw'ogattako weema ey'abannaddiini omubadde abalabirizi abadinkoni wamu n'abaawule babadde 16. Omugatte be bantu 58 ababadde balina okubeera ku mukolo guno ng'oggyeko bannamawulire. Kigenze mu byafaayo nti bannamawulire be basinze obungi ku mukolo guno era nga TV zokka eziri ku mutindo oba ezaakolamu ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ze zakkiriziddwa okuyingira. Omukolo gubaddeko kamera eza vidiyo 23 abo be bantu 23 bw'ogattako abasasi baabwe 23 bayinginiya n'ababadde mu byuma okukukasukira ebifaananyi anti abataafunye mukisa kutuukayo musobole okubeera nga mubiraba butereevu ku terefayina zammwe. Eyakiikiridde omukulembeze w'eggwanga Sipiika Rebecca alitwala Kadaga mu bubaka bwe bwasoose okusoma yeeyamye okukubiriza Paalamenti okusonda ssente ez'okuzimba n'okukulaakulanya ekifo ky'e Nakiyanja. I want to now ask the Member of Parliament. I believe we have been supporting individually, but I think it's time for Parliament to support
as an institution. I will go and discuss with my colleagues, but certainly something, not in billions, but something will come. Mu bubaka bw'atisse sipiika, Pulezidenti Museveni atandise n'ekyawandiikibwa okuva mu Matayo Ssuula 13 olunyiriri olw'23 era bw'atyo n'akkaatiriza nti abajulizi wamma ddala yali nsigo eyagwa ku ttaka eggimu. The Uganda matters are like the seeds which fell on good ground. As Jesus Christ taught us in the parable of the sower in Matthew chapter 13, verse 23, it says, and I quote, "The seed that fell on good soil presents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as have been planted." Oluvannyuma lw'ebyo byonna, Ssaabalabirizi asembezza abagenyi be mu maka ga Kanoni ku kyemisana era olubadde okukijjako akawuuwo ekire ky'enkuba ne kisumulula wabula ye enkuba tegaanye bantu kudigiza ddookooli. Era bw'atyo oluvannyuma Ssaabalabirizi asiibudde abagenyi be. Kabuye Israel ne Kaddu Derrick, Now TV agaliko kati. Subscribinga elo likinge onyige ne notification osobola okufuna notifications ezikulaga emboozi ze tukuteereddeyo n'ezigenda oku premieringa.